Yes, ladies and gentlemen, tubaniriza nnyo ku MMTV. Mwebale nnyo kubeera nga mwekuumira ku nsibuko y'amazima. Mwebale nnyo kubeera nga mwekuumira ku MMTV. Subscribinga wansi awo gwatanaba ku subscribinga gwate eya subscribinga edanyala okugamba nti kyakabi nnyo. Mwebale nnyo kubeera nga mwekuumira ku family. Waliwo n'abagoyinze ahead ne bagenda mu WhatsApp group yaffe. Tulina WhatsApp group gwe sharingira amawulire n'ebirowoozo osobola okubeera nga oteesa. Osobola okuweereza message ku namba 0702586560 ne tukugatta mu eyo group. Kanjiddemu eri +256 702 586 yeyo eya WhatsApp osobola kubeera nga otubuulirako kakati tuzze n'ebyobugagga 10 ebya Bobi Wine ebimufuula omusajja ow'enjawulo ennyo nga sinaba kukuluyisa nga sigenda kukuluyisa. Tutandise n'ekyo 10. Ekyo 10 ekyo kyolaba awo ye Semakokiro Plaza. Semakokiro Plaza tugenda kuba tukuyitiramu mpola mpola ku byobugagga bya Bobi Wine 10 ebimufuula ow'enjawulo oba ebimufuula omusajja ayimiridde. Semakokiro Plaza eno eri Kamoocha side zaawo Kamoocha era eyina emyaliriro 5 Miramba. Semakokiro Plaza eno yezimu ku gundi ezibaddewo okumala ebbanga Kamoocha ettaka yalifuna Kamoocha n'alikola fena tumanyi Bobi Wine akulidde Kamoocha. So ya going ahead we wali esawa zineno awo Kamoocha era wenyini we wali ne office za People Power awo. Ekyo nno ky'obugagga ekye-10 kyatutandikiddeko nga tukka wansi paka ku namba emu. Bobi Wine ayina ettaka Kamoocha we yateeka eyo Semakokiro Plaza eyimiridde gaggadde. Nga sikulisiza kankwongereyo ku namba 9. Namba 9 mulimu ettaka okutudde ennyumba ye. Ettaka eri okutudde ennyumba ye lya acres 6 Malamba. Ennyumba etudde ku acres 2 naye ettaka lya acres 6 Malamba. Osobola balabalamu awo n'ogattagatta ettaka lino liri side z'emagere eyo era waliwo ewali olusuku, waliwo ewali walundira ente, waliwo ewali ebintu ebyenjawulo ennyo ku acres zineeno 6 Bobi Wine zalina. Zibalirwamu ensimbi nnyingi nnyo era ensimbi nnyingi ddala. Omwami Bobi Wine wano wawangaalira ne famire ye kulina ettaka kuliko ennyumba ye. N'ennyumba ye naye tujja kuba nga tugikutuusaako mu maaso awo naye ennyumba eno era still etudde ku ttaka lino naye ennyumba nayo kennyini nakyo kya bugagga kirala. Kwongeddeyo ku ky'obugagga namba 8. Namba 8 ye ennyumba gy'olaba awo mansion abamagere bagiyita White House, abasantu abanjawulo bagiyita White House nga bw'ogiraba awo. Fena twagiraba bulungi nnyo kwe yakolera ekivvulu ky'abamaama ebbanga eriyiseeko amabega awo Freedom Show kwe yagikolera Bobi Wine. Ennyumba ne bagirayitinga bulungi nnyo. Ennyumba eno ya bbeeyi nnyo era wawangaalira ne famire ye mwawangaalira omwo. Etudde ku eryo ettaka erya acres 6. Ndowooza olaba obugagga bwa Bobi Wine naye yasobola okuvaayo n'alwanirira abantu n'agamba nze ne mugagga bwentyo naye kanveeyo nnwanirire abantu ba wansi. Ennyumba eyo ebalirwamu obukadde bwa ssente bungi nnyo. Tweyongeddeyo wansi ku namba 7. Namba 7 eno kuliko One Love Beach eno eri side z'ebusaabala eyo. Side z'ebusaabala eyo One Love Beach eno eddukanywa omukyala Babi Itungo ye mukyala wa Bobi Wine era yaddukanya One Love Beach eyo. Ye oba oyagala kuteekayo mukolo oba oyagala kuteekayo ki Babi yaddukanya One Love Beach eyo era wetwogerera essaawa zineeno beach tekyakola kubanga either abapoliisi aba government ebintu baali babiyingiramu era beach eno baali bagiyimiriza nga ne covid tannaba kubeera ng'atuuka mu ggwanga yali yalekerawo okukola emirimu Bobi Wine business ze ezimu nga beach eyo baali babiyimiriza. Omukyala Babi ye managing director w'ekifo ekyo era wowe oyagala teekayo kabagabo kibi byonna olaba omukyala Babi yeyo namba 7 kwe kuli beach eyo eya One Love Beach esangibwa ebusaabala awo. Gwongeddeyo ku namba 6
Namba mukaaga nno si kintu kirala ye People Power brand eno. People Power brand yatandikibwa emyaka 2 emabega awo People Power yatandikira kino nno kya bugagga kinene nnyo kubanga kikukumbye abantu ab'enjawulo omuli ba minisita omuli abayimbi omuli bantu bangi ab'obuvunaanyizibwa bangi nnyo bazze ne beegatta ku kino ekibiina kya People Power era we twogerera kyekimu ku by'obugagga Bobi Wine kyalina era essaawa zino eno kiri mu namba mukaaga. Bobi Wine People Power eno emutuusizza ku bintu ebiri international bingi nnyo n'emifunisa ssente nnyingi nnyo n'emubeerera n'okumanyika nnyo. So People Power brand eno ejja mu namba mukaaga ne tulabika nga ate tweyongererayo ddala paka mu namba 5. Namba 5 tulinamu emmotoka eyo ya kika kya Tundra. Emmotoka eyo fena tugijjukirako campaign z'Ekyaddondo ne tugijjukirako Saga ya Arua. Emmotoka eno wetwogerera ekuumibwa ku police Arua eyo era gye bagikwatira eside zeeyo kubanga emmotoka eno yali Bobi Wine almost emotoka Bobi Wine gye yalimu ne driver we Yasin Kauma police gwe yatta emotoka eno era ekyakuumibwa ku police ne wetwogerera essaawa zineno ekyakuumibwa ku police side ze Arua eyo emyaka giweredde ddala kati 2 emotoka eno ngeri mu Arua. Emotoka eno kya bugagga nnyo kubanga ebalirirwamu obukadde bwa Uganda obuwerera ddala 7 era emotoka eyo emotoka eyo nnungi nnyo kubanga emotoka y'amaanyi nnyo. Bibimu no ku by'obugagga bya Bobi Wine eyo kiri mu namba 5 nga tweyongereyo mu namba 4. Mu namba 4 tuyina Yaach eyo nga bw'ogiraba Yaach eyo ebalirwamu essente za Uganda nyingi nnyo. Mu Uganda mulimu Yaach mu Luganda ky'oyinza oyita oba eryato naye eriri modernized oba eriri balikola nga liri ku mulembe gwa waggulu nnyo. Twalabagako emabega kaawo Freedom Show Bobi yakola yali ku lyato lineeno Yaach eyo ya bbeeyi nnyo era mu Uganda batono abaziina ng'omugagga Ham ne Bobi Wine be bamu ku batono abantu abaziina bebimu ku by'obugagga bya Bobi Wine ebyo nno ng'okugeza Yaach eyo kubanga etuuliza ddala abantu 24 kubanga Yaach eno ya bbeeyi nnyo. Bobi Wine yagigula ng'era agikozesa okubeera nga ayitamu sayizi eyo ku One Love Beach era beere ng'ate yeeyongera okweyongera ng'agikozesa mu kutambula. Kakati nkwongeddeyo mu namba 3. Mu namba 3 mulimu emmotoka eyo ekika kya Escalade. Ekika kya Escalade eno emmotoka eno aludde nayo era ze emmotoka zasinga okwagala. Ekika kya Escalade ekyo motoka ezo zaalimu 4 mu Uganda ne Chameleone yayinako emu naye Bobi Wine yasooka okubeera n'emmotoka eyo mu Uganda ebalirwamu ebiseera ebyo bwe yagigulira ebiseera bya 2005 2006 ng'ebalirwamu ssente za Uganda eziwerera ddala obukadde 4 ez'emyaka gya 2005 naawe ozibanyi bulungi nnyo. So eri mu namba 3 mu by'obugagga bya Bobi Wine byasinga okwagala ne munywanyi we oyo Nubian Lee nga bw'obalaba awo. Motoka eyo ya bbeeyi nnyo era emmotoka munda ya kabi nnyo kubanga emmotoka eno zebimu ku by'obugagga byalina mu namba 3. Kakati nga tweyongedde mu namba 2 mulimu eky'obugagga kya Fire Records. Fire Records zineeno omwami Kenzo mu ya recordingira akayimba ke bayita ya Nimba ke yayimba ne muganda wa Bobi Wine gwe bayita Nicky Wine. Akayimba ako kamukolera nnyo ate nga yakalikodingira bwereere nga naye kennyini bwe yeeyogerera agamba akayimba tebamusaba wadde 10 okubeera nga ate akarekodinga. Records zineeno oba studio zineeno ziri wali eri Kamoocha zisemu ba producer bangi, producer Tony Halsey, Herbert Skills, producer Danzi, ba producer bangi nnyo ne Dan Magic ba producer badde bangi nnyo. So ky'ekyobugagga kya Bobi Wine mu namba 2. Muntu muli kwebuza namba emu egenda kubeera ki, namba emu egenda kubeera ki, naye munzikirize mba presentingire namba emu eno ng'ate yanjawulo nnyo mu bintu Bobi Wine byasingira ddala okwagala.
Namba emu ye famire ye ky'ekyobugagga kyakyasinze okuba nakyo ky'ekyobugagga kyakyasinze okwagala asookera ddala ye First Lady Babi Itungo ne baddako omwana waabwe oli Kampala ne baddako n'omuwala omulala ne baddako ne katabani kaabwe awo ate ne basembyayo Suubi byebyo abaana basinga oba family ye first priority ye kyovolaba nga ky'ekyobugagga kitutadde mu namba emu. Byebyo nno ebyobugagga bya Bobi Wine ebisingira ddala ebimufuula ow'enjawulo. Subscribinga wansi awo gwate yakalaba eno channel for your first time gwate eyagiraba edda yala okugamba nti webale nnyo kweyungako oli waddembe okubeera nga weegatta ku WhatsApp group yaffe enamba nga bwe ngikusomedde awo naye nga webale nnyo okubeera nga weekumira ku MMTV. Allow me say bye bye for now naye nga mubeere bulungi mwebale nnyo okukola abali mu nsi ez'enjawulo.